Abakristaayo bakungande ku kanisa St. Stephen's e Kabowa nga beebaza nga begiweza emyaka 11 bw'ekyanga ekkanisa eno ezimbibwa. Okwebaza kulembeddwamu abulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kitolwalira nga mu kwogera kwe yennyamidde olw'ebikolwa eby'obuseegu ebirabikira mu kampeyini z'abeesimbyewo. Abalala entuula ku booda niyo ekyusi. Ono omuwala atudde eno ayolekedde ono omusajja nayanjiriki. Ebyo amasanyalaze ampalira nakoba tobagira n'olwekyo abantu bakutoba mumanye ebiro naye mumanye ekyalo. Wakati mu kusinza asabye abakristaayo okusiriikiriramu okufumiitiriza ku mirimu egikoleddwa abadde omusumba w'ekkanisa y'e Katwe Reverend Kezekiya Kaweesa afudde mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa obulwadde bw'omutima. Bannaffe abamu nga bajjuluddwa obulamu bw'ensi. Asabye n'abantu okukuuma emirembe mu kulonda ate n'okussa ekitiibwa mu abo abanaabalangiriddwa. Bwe tunaagendera okumanya okwo n'okwegendereza okwo Katonda ajja kutuwa abakulembeze ate naffe tunaabasanyukiramu ate era n'ekirala banaabeera abantu abassa ekitiibwa mu nsi eno. Oluvannyuma omulabirizi asimbye omuti ogw'ekijjukizo ng'ekijjukizo abakristaayo basazeewo okuzimba eddwaliro ly'abaana mu kifo kino nga libalwamu ensimbi obuwumbi 600 wabula nga basonzeeyo 10 ez'obuliwo. Ebyo nga biri bityo omulabirizi wa Central Uganda Conference yawummula James Kajja akubiriza abasumba okutandikawo ebintu ebiyinza okujja abagoberezi baabwe mu bwavu bakomenga okubaliisa obuliisa ekigambo. Kubanga Yesu Kristo bwe yali ng'aliisa ebisibo teyabawa kigambo kyokka naye yabayigiriza yaliisa abayala. Abyogedde ku mukolo kwe bakwasirizza abakadde amabaluwa oluvannyuma lw'okubuuka mu misomo egy'ebyemikono ogubadde ku kyalo Ndese Mukono. Bakadde bannange nabe bavweyo nga nze bwe nvudde tetwenyooma nti tuba tuli bakadde era kati tulina challenge esingira ddala obukulu is resources. Era gavumenti mu kintu kino nkuba omulanga n'ebeera ng'obeegamba nti kompyuta nga zize. Shamshadi Nalujja ne Alan Luswata be bakusakidde eggule lino olwa Bukedde TV.